tulonda musibuli omuntu tumuteeka waneeno era buli gwolaba gwe tuba tutadde waneeno select program show the phase olwokuna abali worth it basebo ne banyabo munegatte ko twandize abasajja ba mukama ndoza kantandike ne John K the writer wala museku bana Uganda bana Uganda n'abantu ba mukama wa Yesu Kristo mukama yebazibwe ndi musanyufu nnyo okubeera wano nate mulundi gwa kubiri omwaka guno mulundi gwa kubiri ndi musanyufu nnyo nyini ddala ate okubaako kyenyinza okubanga ngenda kuyiga ate oba nange okubaako gwenkola ki gwensomesa ndi musanyufu nnyo okuba nti wentudde wano ndi n'omusajja ow'amaanyi producer banga ddene nnyo lyamaze mu kisaawe kino so mpulira nga mpeereddwa ekitiibwa okuba nti ndi wano ate naffe tugamba tuweereddwa omukisa okulabika nga naye tukusitudde ng'olaba naawe omusaamu ekitiibwa omukulu ono omusaamu nnyo ekitiibwa nnyo nti gospel industry okuba nti eri shaped olwaleero nga tusobola okugamba nti tuyina music asobola okuba nti acrossinze from just the sphere of the gospel music to everywhere mainstream omusajja ono akoze kyamaanyi nnyo so nze nzikiriza nti omuntu yenna ali alaba kikukakatako kuba naddala kuba ministers naddala kuba gospel artists oyina okumanya leero okumanya kubeere kungi okutegeera kuba bayibuli ega nti abantu bange babula olw'okubula okumanya n'okola ki n'okutegeera ebiseera ebisinga bw'oba otunuulidde omuntu tunuulira baluuni eyo baluuni buli lw'ogifuuwamu omukka n'ogita efuuka kyetwala paka lw'ogikwata n'ogiteekako akaki akawuzi kati awo ekyasobola okugenda mu direction gyokola ki gyoyagala kati problem eba ekisinza okubeerawo olwaleero nti obuweereza oba abaweereza abasinga oba gospel artists balinga baluuni eyo bafuka kyetwala yonna gyakoze eki tewakyaliwo kaki kawuzi so nno edda tekyabanga bwe kityo edda walingawo akaki akawuzi yes so ndi musanyufu nnyo okubeera wano olwaleero amina oye John K the writer abasebo ne banyabo omusajja wankizo nnyo mu gospel industry nze ng'omuntu mpeebwa omukisa bwire musingagana ebigambo ebimuvaamu bina kye bigatta ku bulamu bwange oba oliawo n'olugendo lwe ndi mu kutambuza mu Kristo ate kati omwami gwenzirako okwanjula Jason Chiwa omwami ono bwe nategeera nagenda okudaivatinga n'enveeri mu nsi n'enzira mu gospel industry nga simanyi nti no ya producinga oba oliawo ezimu ku nnyimba ezampalula okunzijja mu bbaala ne zindeeta eno nga sikitegeera my very first time okumusingana nagenda nsaba nga mukama ekisa ekiri ku mwami oyo oba oliawo kintomere Jason Chiwa nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba ssebo abatulaba ffe mwenna ndi musanyufu okubeera mu kifo kino n'okuba nti njogerako eri abantu kitwala nga kya muwendo nnyo okuba nti tusharinga tugabana tusomesa byonna tubyebaliza Katonda kale katutandike officially basebo ne banyabo program gyoli kubagiyita 5 to 7 ojja kubanga otuwendo wozazo ku nsonga ezimu obenderaze tugenda okulabika nga tukoonako nga tumulungula njagala shell tukivuge ffe abali mu studio nawe atulabe eyo maaso kaawe n'abanfunye omukisa nga kane tekamuze speed nja kutane ku masimu oba oli awo tuwulize mwe kye mutugamba abali eyo bati gwaliko sawa zino nkwegaide baako gwobaguliza oyinza okuba oli musumba oyinza okuba olina obuweereza obw'enjawulo bw'otuusaako engalo baako gwobaguliza oyambibwe ministry yo eyambibwe koze ensonga ezigenda okubeera addressed era zigwa mu sector gyotambuliramu oba oliawo ekibuzo kyaffe ekisooka kitugenda okutambulirako twetaaga okumanya tukoze tutya okukomyawo ennyimba ezinyiga emitima mu guno omulembe okusinga zino ezikyamuukiriza the reason as to why nasengese ebibuuzo bineeno nti nina mmwe ba pioneers at least you have an idea you have been in the generation zino zombi mubaddeko mweri eyasooka ate nino generation oba oli omukama abawadde ekisa okulabika nga mugirimu era ebintu nga bwe bitambula muzze mubiraba naluli ebintu nga byali bitambula mwale mu following up tukoze tutya mu guno omulembe okukomyawo ennyimba ezinyiga emitima kituufu abaana bayimba bo bayimba era buli lunaku wabeera olimba olufulumya naye oba oliawo tukitwale nti nno ennyimba 95% ziri light bazita but ziri light
kiri ekinyusi ekikusika ne kikuleta mu kubeerawo kwa Mukama tukinoonya tekikola ki tetukiraba nga Mr. John Kebwa agambye nti kati tetukyalina kawuzi kwe tutambulira balumi yapaala dda tukoze tutya okuzza ennyimba ezo zinyiga emitima katandike ne John Kebwa the writer. Neyanza nnyo Nkulumat n'omulamwa n'ekibuuzo kirungi nnyo. Ebiseera ebisinga omuntu omu yaŋŋamba nti tosobola kugenda gy'otatuukanga kwetwala weetaaga okubaako akukola ki akukulembera okutuusa gy'otakola ki gy'otatuukanga. Ennaku zino tulina kye bayita Google Maps. Google Map eyo oba ovuga osobola ogigoberera n'ekutwala gy'oyagala. Abamu abatamanyi gikozesa beesanga nga bakoze ki nga babuze. Kikyengezaako okutegeeza nti olunaku olwaleero our sources of the word ziri sijagamba nti zaanaabuuka naye nazo zirina wezikola ki weziraakinga nti bw'oba otunuddemu ba gospel artists bano abasinga balina churches. Yes. Naye ekigambo ekibabuulirwa nakyo kiina kinene nnyo kyekikozinga ku message gye baleetera abantu. Nti weesanga ng'omuntu kye bamubuulira ogenda gaggawala ogenda genda anti visa anti ettaka anti you know because ekyo ndowooza abasumba baffe oba abasomesa baffe balowooza bye twagala okukola ki okuwulira. So ogenda okusanga nga that is the source of someone's knowing God. Okitegeera nti leero tulina obuzibu nti tetwetuukira ku nsulo wabula twasaawo ba mediators wakati abatukola ki abatutuukira ate mu kututuukira kuno balina bye beerekereza bye byerekerayo kati weesanga omwana nga information gy'ayina Katonda ntono nnyo. Okiwulira nga ate alaba musumba buli lwabuulira ekyo ekikyamuukiriza weesanga ng'akikola ki ng'abantu bakyagala nnyo. So don't expect that person okugenda okuwandiika oluyimba olw'okwenenya era agenda kuwandiika kikola ki kikyamuukiriza. Naye obuzibu buvaawa? Obuzibu buva okukuba nti ffe oba buli ssekinoomu takyayina root or connection emutwala straight okuba nti asinkana master we okuwuliriza the purpose okuwuliriza kiki kyamugamba okudownloadinga from the master. So tulina that misconception nti bantu baagala kuwulira ki kubanga tukitadde ku level ya trends. Tukitadde okuba nti okeera ku makya nga kidongo kye ekivuga tutu 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 era ogenda malirizanga oyagala okole ekyo. Naye tulina bw'oba otunuulidde ennyimba ziri ezatunyiganga emitima tezaafangayo ki ekivuga. Producer Chiwa we yakolera ennyimba zi Yesu beera nange zaani ojja kwegendereza nti aba Jamaica, the influence of Jamaican music wano yali waggulu by that time. Okiwulira by that time naye influence eyo teyakola ki teyajja mu nnyimba ezo. Okitegeera naye olwaleero twesanga nti twagala tubeere ku ki ku standard. Ensi kwekola ki kwetambulira. Bayibuli egamba etya nti temukola ki temukolanga bo. You understand? So that's a problem gye tulina okwadressinga naye tulina gyadressinga tutya nga gwe ssekinoomu nga artist ozeeyo ku kakeekako ozeeyo mu kisenge kyo
ozeeyo wonoonyeza Katonda okumutegeera obwasse kinoomu. Otherwise tugenda kwesanga nti tugenda kubulira mu mugano gw'ensi trend yetuwaki ngoma ki etambula ennaku zino kigambo ki ekitambula era ojja kusanga katola waliwo line etambula ku TikTok okwo sebaavuga awo oba obula njagala kutegeeza ali wano eteekwa okubuliikako mu luyimba lwa gospel sawa yonna kwatiramu awo wenyini nyina awo tugenda okunywera ku mazzi basebole banja njagala emboozi eno gye tuli mu kunyumya ate tuno ku 10 tunaafunayo waakiri 9 ekinaazibuka amaaso badde ku lugendo bw'obanga wali wasirituka n'ova ku lugendo okutukkiriza Mukama olw'ekisaakye anaakukomyawo olabike nga osobola okutambula obulungi. Abatulabira ku Facebook kyemukola kyamaanyi nnyo ddala, nammwe abastreaminga ku Kingdom Media app kyemukola kyamaanyi ddala, n'abalala abatulabira ku website yaffe nammwe kyemukola kyamaanyi ddala. Nyongera okutegeeza bagulizaako omuntu omulala kuba zino ensonga njagala tuziveeku nga katogo mpola aye tugende mpola. Wotategedde maaso awo nja kuwa omukisa okube ku ssimu oba oli awo osobola okuteeka comment yo mu Facebook page kugundi ku comment section ku Facebook yaffe Kingdom TV tuli live. Nja kugisoma njagala saagala nina okugisoma ombulire gw'okiraba otya kitambula kitya woyagala okwogera nakyo kiteekeyo tulabike nga tutambula maridadi sana. Ennaku z'omwezi asitumulumu tugenda mu kisaawe kya Old Kampala mukadde we tugenda okumalirako omwaka. Omulabizi Daudi Kiganda ne Mami Cindy Kiganda ne pastoral team yonna eya Christian Focus Center bakwesunze okulabako munnange nammwe abakuba amasimu MC Max tukwagala nnyo nga 3 December mujje mundabeko mujje tubeere ffenna mukubeera kwa Mukama making sure nti nno woomalirako omwaka wankizo nnyo oba okitegeera olw'okumalirako mu bbaala era n'ebijja okukutomera bijja kuba bya bbaala makkati awo ng'ogutambuza wogumalirako mu kubeerawo kwa Mukama era kituufu ekisaaki kijja kubeerawo okulabika nga kikugwiisaamu oba oli awo n'ab'ekika kyo mulabike nga mutambuza bulungi obulamu buno obw'ensero. Yenze MC Max bwe twawumuliddemukko nga tutya tutunulira omulamwa nga twebuuza tukoze tutya okukomyawo ennyimba ezinyega emitima okusinga zino ezikyamuukiriza mu guno omulembe gwe tuliko. John K the writer yabadde akyattanya John K ng'omaliriza nga sinagenda ewa Jason Chiwa producer maliza. Omusajja omu yangamba mukulu Max omusajja omu yangamba nti singa mubaamu engeri y'ekituufu mu kikyamu ekikyamu kirekeraawo okubeera ekikyamu. So twesanze ng'olunaku olwaleero nti ekisooka abantu music gwe bayimba aina audience okiwulira oba mutuufu oba si mutuufu ayanirizibwa ate audience eno tekyalinga eyedda audience eyedda twabeeranga ne kyebayita ba music schedulers ku radios ba music gundi abasunsula kati abantu abo bainanga kingi kyebakola ki kyebayambangako ng'era baga nti awo olwo tetujja dukola ki duzanya kirimuko embeera genda okole ki otereeze okiwulira naye leero TV ne radio agamaanyi ate tezikyagayina lwaki nti waliwo emikutu emirala egikoze ki egyamerukawo ate egitali ki censored nti gwo gukola ki gukasuka kati ate bwe gukasuka gujja ne gugwa mu mbeera ey'okuba nti omuntu yasetinze bulungi ekidongo kye yakikubye kukikuba nti era ennaku zino ojja kwesanga omuyimbi akubira essimu n'akugamba nti MC Max mpitirewo mbakubemu okitegeera nti ne kiva ku level eri gye kyaliko eya ministry ey'okuba nti woba onaayimba oluyimba olugenda okukoma ku mitima gy'abantu ebiseera ebisinga si ebiseera ebisinga ebiseera byonna message eyo erina kuviira ddala wani wa Katonda. Yes, because abeera nettu lyasibidde ki abantu abaki ab'enjawulo nti woba olaba ebbaluwa zino
baziwandiika omusajja omu yabuuza nti kale bawandiikira abaki abakolinso ne bawandiikira abagalatiya kati nze binkwatirako wa nze owaawa ow'ennansana naye kiriwo ekiti nti bwe baali bawandiikira omukolinso babawandiikira okusinziira ku ebyo bye bakola ki bye bayitamu naffe olwaleero tubikola ki tubiyitamu okitegeera kati omuntu yenna awandiika oluyimba the generalization is important okitegeera kati leero tulina obuzibu nti twetaaga nnyo okuddayo ku nnono eri bayibuli egamba nti ekijjula mu mutima ate era kyekifuluma muki mu kamwa twebuuze nti kikyojjuza mundaayo ate n'ekisinga obubi oba ekisinga okukola obubi leero kwe kukulembeza ekirabo okusinga obuweereza. So tukulembeza nnyo ebirabo bye tuyina nti weesanga ng'omuntu ye it's about the voice it's about the dancing it's about okitegeera naye that's secondary what is the primary kyekisookerwako ekisookerwako bwe buweereza n'obuyite Katonda bwe yassa kuki ku bulamu bwo nti ogenda kwesanga nti for example omusumba Judith Babiri nti oba ojjukira yali kubuweereza Katonda bwe yassa kuki ku bulamu bwe okitegeera not about this era baba baratinga producer ki wasobola okubuulira nti Judith Babiri y'omu ku ba vocalist Uganda beerina naye tebasobola mu ratinga nga vocalist okitegeera tebakyogera nako okitegeera omukulu Pastor Wilson Bugembe alina range eri incredible akola hit akola low notes akola high notes easily but they can never rate him as a vocalist naye kike bamwogerako okitegeera boogera ku buki ku buweereza bwe so kati abantu abasinga twerabidde nnyo ne tukulembeza gifting ne twerabira call it's not about the songs you sing but the call on your life what is the call on your life nkikwetaagisa okuddayo okukola ki okutegeera ensinkano yo ne Katonda kansembyeyo kano ku nsonga eyo nti twesanze ng'olwaleero the gospel ministers oba the gospel artists bayina kye bayita inherited faith or inherited knowledge about God naye tebayina nsisinkano ne Katonda. We lack that encounter. We lack the encounter. Most of us have inherited knowledge. Amagezi getu oba chetumanyi Katonda. Twakisangawo twakiwulirako tukiwulidde nti gundi akoze bwati Katonda akoze bwati you know naye encounter oba ensisinkano obadde okimanyi nti abasajja bonna abakoze ebyamaanyi mu nsi they have had a personal encounter nti tunuulira Musa ng'ali muki ali mu ddungu alunda okiwulidde yava eri yonna ebyali bibaddeyo mwabimanya mu Egypt but yalina osooka okufuna encounter ate bwe yafuna encounter yafuna instructions okitegeera when you get an encounter with God you get instructions. So most of us are lacking instructions because we have not had an encounter with God. We only have the inherited knowledge kyetumanyi kyetusanzeewo naye fenna tujjukire nti abasajja bonna ne Daudi yennyini ne Daudi okiwulira bonna nze njagala nkutegeeza nti bonna betusomako olwaleero sina bokka wabula waba otunuulidde leero Bishop David Kiganda waba ayogera kugamba Katonda yansisinkana owulidde naŋŋamba ngende nkole ki bwenti neki ne bwenti okitegeera it is that call that is going to sustain you okiwulira era it is that call mwogenda okukolera mwogenda okukola ki okutambulira so tuleme kukulembeza gifting
nti gifting okyasobola okuba nga olina eddoboozi eddungi okyasobola okuba nga oli muzinyi mulungi okyasobola okubeera nga oli performer mulungi but what is your call okuyitibwako ki kuba ate okuyitibwa si kuyimba nedda byanjawulo okuyimba kiki kirabo naye ate buweereza ki obuli ku buki ku bulamu bwo njagala tutegere nti abayimbi tuli ababuulizi okiwulira we are preachers ekitwawula n'omusumba kwe kuba nti omusumba alina ekkanisa mwakola ki mwasumbira abantu mwe bamusanga naye ate ekigambo omusumba kyabuulira omuyimbi ate naye kyakola ki kyayimba okitegera so ngeri yakulaba nti ekigambo kino kituuka bulungi ku bantu kitegeeza nti twesanga nga tuli baki basumba tulina abantu eyo betusumba nga tuyimba okiwulira naye twebuuza omusumba Bishop David Kiganda yeyawulako n'asiiba nti awulirize Katonda amugamba ky'omuyimbi weeyawula ddi n'osiiba okitegera nti twesanze nga tukulembeza the giftings naye ne twerabira ki the calls kale oye mukulu John K the writer ng'agezaako okutematema ku butya bwe tuyinza okulabika nga tusobola okukomyawo ennyimba ezinyiga emitima oba oli awo mu guno omulembe kuba tubadde tusuusuuta nnyo ennyimba ezitukyamuukiriza nga bw'ofuna ekizibu munnange tosobola ate kukaabirira Katonda ku nnyimba ezo zobadde ozinirako. Jason Chiwa agenda kutuwa submission ye. Jason Chiwa producing ennyimba almost 90% za Judith Babirye enkadde neza Pastor Wilson Bugembe enkadde as producing era zinamu omukono. Ennyimba zino abadde ngalaba enkola gye zikolamu n'ez'omulembe guno alina za producing oba oliawo ez'abasajja bakatonda nga Pastor Twina n'abalala. Jason Chiwa ennyimba ezo nga Yesu beera nange muguno omulembe nga zirakinga fine abana bayimba naye music waabwe nja konako ku kigambo muganda wange kyayogedde agambye nti tosobola kutwala muntu gy'otatuukanga gwe kennyini amutwala gy'otatuukanga ate tosobola kugaba ky'otalina kati kyenyinza okugambako essaawa zino ndabyeko mu studio abantu abajja ng'alina korasi yokka kitegeeza teyatutte budde kunoonya Katonda amuwe ebyokuwandiika najja n'abigattirira naye omutunuulira ng'omulaba nti ekintu ali mukola ki kigattagatta so nga ate luli abantu baagendanga maaso ga Mukama ne bakoola Katonda n'abawa biki bye baba ng'omusumba bw'agenda okubuulira Katonda yabawanga ebyokwogera kubanga ebyokwogera by'omuyimbi bibeera mu luyimba kwegamba ng'egyaluwandiikamu ye message gy'abaleeta kati bw'ogenda ku kituuti okubuulira nga tewasoose kubuuza Mukama nti njogere ki era ojasanga ng'oyogedde ebitagenda kuyamba bantu ebibyo oluusi ng'oyogedde ebinaabakyamula so ng'oluusi omuntu azze mu kanisa azze ayina ekizibu ayina ekimuluma nga bw'okitaaminze nti ennyimba ezinyiga emitima abantu banyigibwa emitima by message obubaka bw'oleeta bwe buyingira omuntu omungi naye obubaka obwo buvuddewa kitegeeza messenger alina okugenda anoonye obubaka obutuufu bw'anaawa omuntu ng'era muganda wange bwakonyeeko n'agamba nti Pawulo yawandiikanga n'awandiikira ab'e Kolinso kitegeeza wabangawo ebizibu ab'e Kolinso bye bayitamu ebyetaaga okutereezebwa kati nabano buli muntu yabanga n'ekizibu kye ne bosoma mu Revelation Yesu ng'anenya ekkanisa buli kanekira yagigamba gwe okoze kino na kino naye nkuyinako ensonga eya kino buli kanisa baginenyanga bwayo so buli kyaki ng'ebeera ne message eyayo so kati engeri gye tuleetamu obubaka buno tulina okubujja eri agaba obubaka n'abutuwa ne tukola ki ne tubuwaayo naye kati ennaku zino omwana awulira akayimba n'awulira kabiiti oli ayinza oliwe yajja nangamba gwe kuba ekidongo awo nze nja kubifuna naye mbagamba zebeera mbagamba ne mbagamba si bwe bakola
wandibadde ofuna message okusooka ebigambo bye mu mutwe ayagala omukubira endongo taba na bigambo ayagala alabe byanasuulasula era ogenda okulya yensonga lwaki otuula bwoti n'owuliza oluyimba lw'omuntu ogamba omulamwa guli luddawa mu luyimba luno ng'obubaka twali because ono yaza okulikodinga oluyimba tayinga message tagirina ayagala bamukolera ekidongo anoonye byananyiganyigamu naye omulembe gwaffe gye tuzze nga tujja tukulanga abantu banoonya Katonda ne basaba n'abawa obubaka n'agamba wandiika ku kino n'akiwandiikako n'agenda mu studio ng'ekintu kitegeke ng'obubaka bwe butegeerekeka nga ne bw'anaayimba obubaka bujja kuba butegeke kyekimu ne mulembe guno tulinayo ababuulizi najja okuyimira okubuulira nozinga bwete emikono omuwulirize noonoonya omulamwa we guli abayogera gwe mukama motivation speaker abijja ku abanga agamba ate gwe Katonda agenda kukola kino ate gwe n'abeerawo nga nampa wengwa akoona eno n'akoona n'ogamba naali ku mulamwa ki naye omuntu akugamba leero tuzze kusoma ku kuwaayo n'aleeta ebyawandiikibwa nga bikwatagana n'okuwaayo n'agamba nti mu kugaba mbwogaba ofuna nakugira ebiwandiikibwa n'ojaba ng'abikusomera nkyamukisa okugaba okusinga okutoola kati ebyawandiikibwa biri coordinated kati n'obigatta naawe ng'olaba alina obubaka bwakoze ki bwakuleetedde okusinga okujja ng'okoona eno n'eno n'eno ekyokulabirako ngenda bawa ekyokulabirako kya luyimba lwansi waliwo abasajja abe nawulya ba Afrigo nga bayimba olumbeera obwavu bwe bamala okuyimba obwavu ne bagamba omulabye bwe bamala bagamba oli mujja omuzajja kati olaba ebintu nga it's not coordinated otandise na bwavu ate wano oli mu gundi ate kati eno oli mujjawa kati ne mu gospel waliyo abantu abawandika ebintu ebifaananawo ebityo olwo oluyimba kubanga lwansi ensi ye enyumirwa ndongo ekijja kyekijja naye ate si bwe kyandibadde mu gospel mu gospel wandibadde ng'olina ebigambo nga byalayininga n'obubaka bw'oleese bwe tukuwulira ng'olimba korasi n'eba nga eri organized bw'ojja mu vaasi n'oyanjula kubanga korasi abantu bonna gye basinga okuyimba then omulamwa gulina okubeera mu vaasi muno obubaka buno obwanjula abantu ne babutegeera kati abantu bwe batyo bwe baalinga edda naye kati tulabyawo oluyimba Yesu onootera okudda mukyala nannyonnyola ati omulembe guno abantu bakola bwe bati abantu beerabidde nti Yesu akola ki akomawo ng'ebintu bye birambulukufu nazzi kuno mwami Jason nga omuyimbi bw'aba talinatuuka kuyimba ku kituuti oba ng'alina gye bamuyisa mu conference omweba endala kyeyatandikirako ng'agamba nze gundi ne gundi era nga nsumirwa omusumba bwati ne bwati oba kiviire ddala waggulu eno nti mubakitaffe mu Katonda nti kati baaniriza yenna ajja tebakyateekawo gundi yeyo eraga nti oyo aba talina musumba titujja muwa kituuti oliwo aba talina ndowooza kyenjogerako okitegeera anti kati ku mulembe gwaffe era gwe mulembe gwaffe naye tugezaako tereza na guno kubanga tulina okuinspiringa omulembe oguddako omulembe gwaffe omuntu wamanyibwanga nti ova gindi teri muntu atambula mu kubo nga talina gy'ava olina okuba ng'olinako taatawo ow'omwoyo n'ogamba taata wange ow'omwoyo yagundi ate kyova olaba nti omulembe guno mubi nnyo nti abantu tebakyaliko abagambako bw'obanga mu nsi gwe luli twakolanga n'ennyimba n'oluyimbiramu pasitawo n'aluyamu n'agamba naye ekyo ekyawandikibwa ekyo okyogedde bubi kikole bwoti naye kati tulina abantu tebakyalina nabasoma mu message gyawandiise oba is gospel truth kubanga osobola kuyimba ebigambo naye ng'ebigambo byo bibirikale biri wrong nga bwe tutambyawandikibwa ebintu byoli mu kuyimba walabe manyi nga yajja kuweereza akayimba obedde nga it's already out nagamba kawuliremu nga ne bwe naakawuliramu negamba wannawano wakoze wekyamu wakafulumiza dda nedda naye mukulu kiwa ompaddeyo example kanjikuweeko ye sijja kuswala kumwogerako bw'afulumya oluyimba oluyimba olwo nga baluyita Ssekabaka Ssekabaka Yesu Kristo mu Luganda kikyamu
Uganda Sekabaka bamugenzi Sekabaka bamugenzi nekye yali agezaako gamba kyayagala otegeeza nti kabaka ow'amaanyi okitegeera kati mukutege mu knowledge ye yawulira ng'ekigambo kino Sekabaka kati nga wawulira nti Ssaabasajja okiwulira ye yawulira nti amuwadde title yaki era oluyimba ne lufuluma but fortunately bwe lufuluma ne tuengaginga abantu ne tuengaginga management ye nemugaa nti ekigambo Sekabaka kibeera kitegeeza kabaka yakola ki yafa Yesu Kristo akyali muki mulamu tafanga yafa n'azuukira muki mulamu so ekirungi omukyala n'awuliriza era oluyimba ne baluzaayo ne balukola ki ne balutereeza naye problemu eriwo essaawa eno si bangi tibasobola okukola ekintu ekyo n'aluwithdrawinga from public domain naye tukiddayo ku kiri nti tewakyali baluŋŋamya nti musumba agambye omuzeeyi agambye nti edda watuulanga wagenda ew'omusumba n'otuula naye oba n'abasumba bafuuka bize mu biro bino gye bali abantu abalala call someone ng'omulaba ali matuwa mwoyo ennyimba ezisinga ziina theological challenges okitege nnyingi nnyo nti ate kyo kiwakanya ekigambo kyaki kya Mukama naye ng'ate kituufu mu personal levels nga kituufu mu personal levels naye ng'ate mu theology oba according to the word of God kikyamu kitegeeza nti omuntu ono teyatutte budde kuwuliriza wabula yafuddeyo nnyo ku mpulira ye nga bwawulira emotions ze so kati awo thank you sir Mr. Jason Marize ensonga eyo kakati kyova olaba nti omulembe guno tulina ennyimba ng'ojja dduwulira ozine otuuyane naye nga tulina change gy'ofunye munda lwaki saagala kwatuukiriza manya g'abantu naye waliwo omuntu eyalonda ekigambo kimu n'akijingajinga n'akireta tugamba nti muyimbi wa gospel nga naye tulaba ayimba gospel naye ng'ekigambo kyateereddeko kyayimba n'abantu ne bakigoberera ne bamukubira engalo ne bamugira naye ng'ekigambo kyayimba mu bayibuli tekirimu mu Luganda tekirimu yakitonzeewo n'akikola ki n'akiyimba kati ensobi esingira ddala okuva nti abantu tebakyasumbibwa kubanga bw'oleeta oluyimba n'oluyimba nga olina omusumba wasobola okugamba naye ekigambo ky'oyimba mu bayibuli si kya mwoyo so nakubuuza message ki gwe bw'oyita mu luyimba lw'oyimbye message ki erulimu okiraba so twandibadde nga omuntu bw'ayimba oluyimba lwe lubeera n'obubaka either lugenda kuwa obujulizi nga bwolaba nti saabisaanira aba bawa bujulizi oba lujja kuba luyimba nga lwakusinza lutwala abantu ku Namulondo oba lujja kuba oluyimba olusitula emyoyo gy'abantu naye ennyimba ezo zonna zirina okubeera supported by ekigambo kya Katonda ng'ekigambo kya ddala bw'otunula ti message ono ekigambo kya Katonda kigiwaniridde so yensonga lwaki batuyita ba gospel. What is gospel? Gospel is the good news. The gospel. Bwetugamba gospel music. Ina kuba obubaka obw'amawulire amalungi kabuyita mu music. Okay. Omubulizi bwana abuulira gw'omuyimbi obuulira oyita mu music. So kati wojja n'otuyimbira ne bakubira n'engalo naye nga byoyimba banoonya omulamwa kuwoli nga tolina kiba kyabulabe nnyo kale awo wenyini bwe tugenda okunywera ku mazzi bassebo ne bannyabo omulamwa tukyatambuliza ddala ye tutunuulira engeri gye tubadde tusobola okuzza ennyimba ezinyiga emitima oba ezikwata ku mitima gy'abaana b'abantu ogwo nno tugutadde ndowooza olina kyotegeddemuko weetaaga okubuuza genda ku mukutu gaffe gwa Facebook Kingdom TV otekeyo endowooza yo nja kugisoma oba wenna bankwadde omwaganya maaso kaawo okuba essimu ojja kukuba essimu abakulu bakwanukule naye bwe tukomawo tugenda kutunuulira ensonga endala nkulu nnyo to what extent would a gospel artist be forced to buy a song kiki ekyandiwaliriza omuyimbi wa gospel okugula oluyimba kubanze ng'omuntu omu nzikiriza nti nno Katonda waba alina obubaka bw'ayagala otuuse ku bantu mu mulembe oba mu biro n'ebiseera ebimu oba ebirala ajja kubukuwa
nga teweetaaze nnyo ate kugamba nti gundi olwokuba yayimbye kaneeno nange kankole kino tubisaanye. Katonda akuwa obubaka wetugenda okutunula. Jason Chiwa wali ne John K the writer yenze MC Mats katudde. Kale okola kyamaanyi nyindala gwachi atwekumiddeko program gy'oliko bagiyita 5 to 7 era nga olunaku olwokuna tuba tutunuulira nsonga ku nsonga oba oliawo emiramwa egy'enjawulo mu gospel industry. Kakati gwe omuzadde ali eyo nga kituufu ddala omwaka ogujja onoonya essomero gy'ogenda okutwala omwana wo alabike nga abangulwa, ayinza okuba nga kudisappointinze gy'abadde asomera omwaka guno. Kakati omwaka ogujja tolonzalonza mutwale ku Real Quality Nursery and Primary School. Eno essomero lya day and boarding era litwala abaana ab'obuwala n'abo bulenzi okuvelera ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Basangibwa wali eri Maganjo miles 6 ku Bombo Road nga over e Kampala. Abasomesa batendekera bakugu ddala munono nga balinamu ne swimming lessons nti omwana ku weekend awugaawugako n'alabika nga afuna obulamu oba oliawo obulungi. Kakati nno bakubira ku namba z'essimu zino wammanga olabike nga obookinga ekifo amangu n'embiro. Noti 7 noti 38 75 noti 7 oba noti 78 noti 95 noti 62 That is Real Quality Nursery and Primary School wali eri Maganjo. Wetuwumuliddemukko balekedde eggulu ly'omulamwa era nga twagala okutunuulira to what extent would a gospel minister be forced to buy a song. Nti omuyimbi wa gospel kyekyandimuwalirizza okugula oluyimba lwagenda okuyimbira abantu ba Mukama Katonda. Jason Chiwa agenda kutangaza ensonga eno okusinzira ku ye nga bw'alabamu ekiyinza okuforcinga omuyimbi wa gospel okugula oluyimba. Oba oliawo tetwandiguze nnyimba, twandibadde tunoonya Mukama n'atuwa ekyo kyayagala. Gw'omuwa bwe mulama n'omugamba omulembe gulimu kyebisiyaga, omulembe gujjuddemu obukumpanya, omulembe gujjuddemu enkwe. Mpaayo akayimba akasobola okutuukira ddala n'ekyo kigenda maaso mu ggwanga oba mu mulembe gwe tuli Mr. Jason Chiwa. Okay, nze nyinza kutandika bwe nti Katonda yagaba ebirabo. Ate Katonda ye nga bwali mugabi wa birabo yamanyi engeri gyagaba ebirabo. Eriyo abantu nga bali gifted mu kuwandiika, nga ate nebaayo abantu nga balina eddoboozi, nga bw'ayimba bw'ati owulira muyimbi musufu. Naye nga omugamba tuula wansi owandiika oluyimba byajja okukuleetera tebijja kukusanyusa. Ojalaba ng'omuntu agatiriza ebintu. So in the end omuntu oyo ayina eddoboozi eddungi ennyo nga Katonda naliyo Mukama yalimuwa. N'omuwandiisi nga wano bwe tulina omwami ono bamuyita writer lwa nsonga, balina ensonga lwaki bamuyita writer, aba amanyi okuwandiika. Kati eriyo abantu mu kuyimba waliyo kye bayita art. Art kiringa bw'otula n'osiiga ekifaananyi. Kati mu kuyimba okozesa colors ez'ebigambo. Kati omuntu agenda n'abeerawo nga muyimbi mulungi naye nga tasobola kupaintinga kifaananyi kyawulira mu mutwe. Kati ekyo kimuleetera okuyita ono omusizi w'ekifaananyi omulungi amuyambe n'amugamba munnange mpulira njagala kuyimba ku baana aboonoonese ennaku zino. Kati bw'amugamba nti njagala kuyimba kubanga mpulira muli kinsiikuula omutima njagala kubuulirira baana. Kati ono amanyi okupaintinga n'akola ki n'atandika okupaintinga n'akoona ku nsonga lwaki abaana boonoonese, lwaki abaana bali bati, lwaki abaana badduka mu bisulo, lwaki n'akoona ku nsonga zonna kubanga ye musizi wa kifaananyi mulungi. Jjukira abantu bano bombi baaweebwa ebirabo naye omu asukkuluma mu kirala n'omulala asukkuluma mu kirala. Eriyo abibwebwa byombi ng'asobola okuyimba at the same time asobola n'okuwandiika. So kati ono atamanyi kupaintinga weeyazikira. Weeyazikira oli amanyi okupaintinga tekitegeeza nti ono talina bubaka oba teyabufunye. Aba n'ekintu ekimusiikula n'agamba naye ddala lwaki abantu bwe bayimba tebatuuka ku namulondo ya Mukama. Kati n'agamba ani gwe nyinza kyova olaba abazungu baleetayo kye bayita demos. Owandiika oluyimba n'olukolera demo, oyinza okukola ennyimba nga 6 zonna nga zirina demo n'oziteekaawo. Kati ono alina ekirooto ky'ekintu ajja n'aziyitamu bw'ati n'agamba luli we lukoonera ddala ku kintu kyempulira. Kati olwo lwe lukoona ku kyempulira kubanga aludde kimubugujja naye tamanyi bw'anaasiiga kifaananyi.
kati omuwandiisi awagira n'abeera introduce n'agamba naggeyo Mwami John K. Mwami John K. njagala kuyimba kukugaba abantu ennaku zino puyo mwoyo ngamba bakodo nnyo tebakyayagala kusiga tebakyayagala kuyamba baganda baabwe buli munnabeerawo nga etalina nakyakulya ono n'asirikira sente kati ono John K. engeri gy'alina ekirabo ky'okuwandiika ng'atuula wansi ng'abikkula bayibuli ye nga atandika okusiiga ekifaananyi era bw'akimala ng'akireetera ono agenda okissa mu ddoboozi ng'akyambaza bulungi ng'akibaleetera. That's when omuntu weetaagira okuba nga yeetaaga omuwandiikira oluyimba. Naye era kiba kirungi tinoono gwe bawadde okusiga ekifaananyi naye wa mwoyo ajja kusobola okusaba Katonda Mukama omuntu ono ayagala nsiige ekifaananyi bwe kiti nkisiige mu ngeri ki Mukama n'amulungamya ekifaananyi kitegeeza si buli omuntu osobola okumwesigisa okusigira ekirala waliwo ennyimba lwakuba wano mu Uganda tekiriwo nnyo eriyo ennyimba eziwandikibwa abantu bana oluyimba lumu abantu ne beekuŋŋanya nti olw'eddakiika ebbiri ne bagamba we are writing on this ono n'aleetayo layini nono n'aleeta layini nga nno layini zonna ze baleeta za mwoyo ne balugatta ne lufuuka oluyimba ezo nnyimba mpitirivu nyingi ezikola ekintu ekyo wano wano nedda naye eri so kati wano tukyalina okukuza industry tukyalina okuyigiriza abantu ebintu bingi omuntu okutegeera nti okumuwandiikira si musa kati wano tukyalina abantu abalowooza nti singa baba ng'oluyimba omuntu mulala yalukuwandikidde kibi tukyabalina wano naye yo si ndowooza ntuufu kubanga kiringanga buli mmere gy'olya gw'ogyefumbira ne bw'oba ng'oli mukyala waliwo lw'ogamba nti olwaleero sigenda kwefumbira kaŋŋendeko mu restaurant ndyeko ku mmere nga omuntu mulala yagifumbye kati n'okuyimba ninanza abayimbi bendikoodinzeko bemmanyi abalungi nga bayimbira ddala naye ng'obuzibu buli mu mpandiika n'aleeta eddoboozi ng'ayimba bulungi naye agamba gwe tolina kwewandiikira luyimba eddoboozi lyakuweebwa ddungi naye tonnayiga kuwandiika neebeerayo ate abantu abalala nga beetaaga kusomesebwa afuna oluyimba ne lujja gy'ali naye n'alowooza oluyimba baluwandiika nga bbaluwa n'awandiika mbalabye bangi nga bajja mu studio n'abanga akuleetedde fullscapenyimba zetwalinanga ez'eddakiika 8-7 oli n'akuleetera fullscape n'omubuuza korasi yeeruwa nga tasobola gikulaga n'omugamba verse 1 yeeruwa nga tasobola gikulaga nga liringa ddaame nga awandiise kati oluyimba lulimu n'abantu okuyiga okulutegeka of course ofunye message wa Mukama naye message yo oyina okugiteeka nga n'omusumba bw'afuna obubaka atuula kubanga nze ngenze nnyo nsomesebwa atendizeeko emisomo outside the country ne batusomesa bategeka batya obubaka oyanjula otya obubaka ate obwendinga otya kati kyekimu n'obubaka babusengeka kati n'oluyimba luyina okusengekebwa towandika buwandiisi nga wandike nga kyogambye eddaame ate no ne mu ddaame oyagenda mu amateeka bandaga neddaame balisengeka togamba ate nina abaana babiri ate ntunda ennyimba yange njiwadde gundi ate noddayo ninayo omwana wegini bw'otuuka okwogera abaana olina obasengeka omwana wange yegundi amudira yegundi ng'ebintu birambulukufu kati eri abantu nga bayiba bulungi naye nga tebamanyi kusengeka ensengeka ekintu akiwulira mu mutima naye si musengesa aba yeetaagako oli gwe wagambye omusiizi yeetaagako oli asengeka so nandi advisinze nnyo abayimbi bw'omanya nti oyimba nnyo naye ebigambo bikutawaanya baako byowandika osobola okuwandika ebigambo byo nga 6 n'ogenda wa John K n'omugamba nti ebigambo byange bino naye mbisengese ntya tubisengese tutya okubikolamu ekintu ekyamakulu kati mutuula ne mubisengeka ne mutandika bisengeka finally
it becomes a song. Okay. Ninayo luyimba, one of the great songs zenkoze ezikute ku bantu baluyita Oli Katonda. Yes. But that song singa waliwo nga balulesi omuyimbi mulungi nnyo ne gye yatandikidde nga luwandika mulungi naye nga tuli mu order nendugoberawo at the first time engamba musooke mudde wali wabbali musengeke oluyimba era inamune bwe bakwatagana ne bongera okutereza oluyimba lubaawo nga lwa mwoyo nga message Mukama yagikuwadde. It's a message from God. Oli Katonda ayimba Katonda luyimba lwa kusinza lwogera ku bunene bwa Katonda bwolaba how great God is, but lwetaaga ki okusengekebwa. Kati olwo twetaagayo abantu abawandiisi oba abayamba mu nsengeka. Amina. Ennyimba ne zijja nga ddala luyimba. Kale katuwulize omukulu John K the writer ono nno munnakinku oba yeegulidde erinnya mu kuwandiika ennyimba naye bw'omubuuza bwe yali awandiikidde tatera nnyo kwagala kubaasanguza agamba abayimbi ba gospel sijja kubaasanguza nze nkolera Mukama oba oli awo sikolera kusemibwa baana b'abantu. Masooka ogenda kukwata ku masimu John K ng'amaze okwogera producer Grace teekateeka namba zaffe ez'amasimu abantu baffe banakubirayo 2 basatuuka oba oli awo tuwulize bo kye bagamba oba kye bateesa ku miramwa gino egiteeseddwa. Mr. John K. Webale nnyo njagala nnyo okwebaza producer Kiwa asiize ekifaananyi ekirungi ennyo era ampadde gundi ennungi. Ffenna tuli mubiri gwa Kristo. Awulira omubiri guno bode eriko omukono eriko ennyindo eriko you know, and all these parts zina kyezikola kyezikola okiwulira. Leero luno ojja kwesanga nti mu nsi yonna world over 80% of the existing musicians babawandiikira ennyimba 80% if not 90. Waniwaka era nedda mu nsi yonna era nze nalikoko mu writing session ya muyimbi omu ali very very big mu nsi yonna baatufuna abawandiisi 12 naye nga buli omu alina speciality nti ono omanyi music oba otuba nga tuwandiika tuyina emitendera mwe tuwandiikira era awo wenjagala nteeke nnyo essira MC Mats ategeere nti si kibi okuba nti omuntu akola ki awandiikibwa oluyimba. Obadde okimanyi oluyimba luwandiikibwa mu mitendera eja ekisooka bakiyita lyrics generation. Lyrics generation gwe mutendera ogw'okufuna ebigambo ebituufu. Nti bw'oba ensengeka ekisooka oluyimba lutandika ne introduction ennyanjula ate nga luyina n'omutwe kitova eri nti bannange yaŋŋambye no olina okukola bwe ntunuulira ensi gye watonda eyo nnyanjula omuntu ayagala kumanya kiki kyagenda okukola ki okuyimbako. Kati mu lyrics generation wetaagawo obukugu mu kusengeka emboozi kubanga oluyimba lubeera ne introduction lubeera ne chorus lubeera ne verse ate verse eyokubiri ebiseera ebisinga oba okoze ennyanjula ku ntandikwa verse eyo esooka eyokubiri yebeera bode yebeeramu ekiki ekinyusi then eyokusatu nejja nebeera ne solutions oba olwebyo byowandiiseeko bubaka ki bwogamba abantu mbuulirira ki gyokola ki eyo yonna ki nsengeka. Kati eyo netugiteeka ebbali. Egundi eyokubiri omutendera ogwokubiri oguwandiikibwamu ennyimba baguyita composition. Kati waneeno abayimbi b'e Uganda bangi balemererwa mu kigambo kya composition. Omanyi lwaki? Composition teba ku bigambo, composition ebeera ku music. Nti kati ebigambo tubikoze eki tubitaddewo naye bigenda kwambala music ki bigenda kunyumira melodies ki obadde okimanyi
nti ebigambo ebyessanyu bina code progression oba entambula gye bina okubeeramu obadde okimanyi nti ebigambo by'ennaku bina code progression gye bina okubeeramu nti waliyo kye bayita majors ne minors nti oba oyagala okukola ebigambo ebyessanyu olina okutambulira mu code progression erina ki majors ekyamula kati woba oyagala okuwandiika okustimulating ennaku eyo okukwata ku mutima gw'omuntu you have to incorporate a minor olina okussaamu minor kati ekyo tekimanyiddwa buli ssekinoomu waliyo abantu nga bakugu muki mu ekyo okimanyi nti oba weetaaga obuyambi so tuddayo ku mulamwa gwaffe omulamwa gwaffe ekigambo ekyakozeseddwa kikyamu bw'ogamba nti okukakibwa okugula ebigambo ebyo bibiri bikyamu tebalina kukaka wabula kirina kubeera part of the creation process nti ekirala ekigambo ky'okugula kikyamu teriyo asobola kugula luyimba wabula ekigambo kiri collaborating on a project working together on the project okitegeera so njagala bannayuganda oba abayimbi baffe embeera eyo ey'okuba nti bannayo bampandikira oluyimba simanyi biki olabika ng'omulema no ate ge gabeera amaanyi owuliriza bayibuli etulaga bulungi nti Musa agamba Katonda nti sisobola kukola ki kwogera okiwulira Mukama amuwani Alooni okitegeera kyafuula Musa omunafu okitegeera wabula kyamwongera amaanyi in fact waliwo ne mu lutalo Musa baali balwana emikono ne ginafuwa yeetaaga okuwanirirwa tekitegeeza bakuwanirirwa nti oli munafu wenyini awo amasimu sanga tugaggulewo abakulu bano nga yebongerayo tugaggulewo aliko yenna tumukwata tujja kukwata esimu zanga 2 oba 3 bw'oba oli eyo ng'olina either kyoyagala okubuuza oweetaaga okumanya obanga olina kyowabula naawe tujja kukwaniza kyonna kyowulira nja kukwata essimu zijja kubeera 3 so omwangu yagenda okutta enswa obadde omaliriza nti era n'ekigambo kya Mukama kitulaga nti bakolera mu buki mu busatu okiwulira Katonda bayibuli etulaga oba mu Lunyanyimbe tulaba nti Katonda is omnipotent omnipotent kitegeeza w'amaanyi okusinga ebintu byonna buli kimu batulaga is omniscient nti he's all knowing obumanyi bwaliko okiwulira bwe bwenkomeredde okitegeera is omnipresent nti ali buli waki buli wamu naye munnaye naye akolera mu buki mu busatu okiwulira so ekimu by the way kubitulemesezza okukula mu industry yaffe kwemalirira muntu nolozo ijja kuba independent ikazingako yes we need to collaborate tulina collaborating anti kyemanyi bwenkyongera ku kyolina kijja nekifuna ki shape ate kati omuzungu teyakola nsobyo ga 2 heads are better than one olw'ensonga ffe mu art kino kyetukkiriza oba psychology bw'alaga nti omukulu Jason Chiwa kyakkiririzaamu ayina abantu kakadde kalamba abamufaanana okiwulidde nange nina abantu kakadde kalamba abamufaanana munzikiriza ne mu ndowooza era kyekimu ne MC Mats kati kyendeese owulira n'enkigatta kukya producer Jason anti kikola obukadde obulala buki bubiri obw'abantu abakola ki abakkiririza mu ekyo okitegeera nti nga tekiri ku ggwe wekka nti okireka ne kibeera ku ggwe wekka weesanga nga kikomaawo naye bwe tukigatta okiwulira nze sitera nnyo kwagala kwogera nnyimba z'empandiisi naye wempandiikira nsiima olwa John Mary siima saayina mukyala saayina mwana owulira naye I thank you for my life siima
my children and my wife namulina twamulina, you know. So it is about collaborating nti kugatta ne yagwali oluwandikira na so si kibi si kikyamu wabula kye kimu ku ebyo bye twetaaga bulijjo bakuwaana kati nange nawandiise awaadi zange ku luno lwaki nga awandiikidde omukyala bamuyita Justin Nabosa oluyimba batayansumulula gundi nawandikira Carol Komeza akayimba kalaala Damasco nti olaba kibi okuba nti okalaba nti katambula buki yansumulula takuwa omukisa olwaki Pastor Justin Nabosa nti singa kiri wakiggalira okitegeera so kyenjagala kiveewo nti kugula kukakibwa nedda era maliriza nga mbagamba tutegese omusomo ogw'aba songwriters composers branch egenda kubeerawo ku hotel okuvira ddala ku ssaawa 7 paka ssaawa government URSB egenda tubuulira nti omuntu afuna atya mu kyakoze eki naate n'okutegeera ennyo tusengeka tutya obuzibu buli mu music composition producer kiwa nkimanyi ekyo kimanyi nti olaba omuntu olwaleero luno okola melody contours oba entambula y'ebigambo egenda owesanga omuntu ng'awandiise melody contours zezimu okuva bwe yatandika paka wakala John K. So bannaye mukama abawa omukisa nsigadde nze John K osobola okunnonyaako wonna ku mikutu emigatta abantu nze John K the writer mukama abawa omukisa sibula Mr. Chiwa bannange tweyanziza mwenna ababadde batuwuliriza nsigadde ndi Jason Chiwa Kibirige producer ku 3-in-1 wali eseguku mukama abawo omukisa amina kansome comment emu wano on Irene Angambi those words are so crucial and all gospel artists should hear them maybe let their leaders organize and host those good gentlemen kali eyo naye isewo let's celebrate some born babies nga sinaba kuva kumpewo abazaliddwa olunaku olwaliro waliwo mukwano gwange bamuyita Mr. Alan Prince aka Gonza agaseeko emyaka happy birthday bro oyo musajja akola graphics agaseeko emyaka ate muyimbi wa gospel yoga okutuuka ku mwaka gw'otuweza olunaku olwaliro wano sigenda kulabeka nga nsukawo bonna benkoze nabo tiimu nene nnyonyi ndala ekulembera producer Grace Mr. Philip n'abalala mbagala nnyonyi ndala mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe mutukoze mu show olunaku lwaliro thank you so much John K the writer namujje ku mirimu ono thank you so much Mr. Jason n'abantu mwenna tugenda kukwatagana olunaku olw'enkya mu 5